Tumusime Gerald ali mu bitundu by'e Kasese etoga nti olwaliro nteekateeka za Ebigezo sini eyokuna nabagenda mu briefing ekigezo ekisookirwako ddala ali Kasese secondary ekitulabe beetegese batya mbeera ki eriwaawo ahead of Monday batandika okwata pen bawandike mu butongole bajjatanga n'ekigezo ekyokubala. Tumusiime munaffe Olyota Gerald Kasese akedde ati olunaku olwaliro tubuulire embeera eri etya era enteekateeka eri etya for briefing eri bannaffe aba Kasese secondary. Waliyo ko amatabe eyo ne bagenda n'amasomero olumu beetegese batya olunaku olwaliro nga bagenda mu bigezo bitandika officially olunaku olwa Monday. Neyanzege omukulu wa Mala ne Faluku ne Fedi wetogerera tuli wano ku Kasese Secondary School. Esomero lyasingayo ku registeringa abaana bangi basobola ku registeringa abaana 211 bawala 99 balenzi be basobola ku registeringa ku bigezo bya senior 4. Naye tuli ku somero twatuse twayogeddeko ne head teacher natutegeezeza nti no breathing yabo bagenda gitandika kusawanya. So bo bali abaana batandise kujja bali wano ku somero beetegese bona twayogeddeko n'abaana abamu ne batugamba bo bali set basoma though bafunamu challenges za covid n'ebintu ebirala naye batugambye bo bali set bagenda tule ebigezo byabwe balabe engeri gye bagenda biyitamu. So nga tubudde wano tugendagendako Kasika village ewali amataba agaviirako abantu 16 kufiira obulamu bwabwe era ettaka lyazeemu ne libumbulukuka ne litwala entaananya wetwogerera essaawa zino household 30 bamaze kubasengulayo kati bali ku kyaki bagiyita Kabuwabuwa Church of Uganda kati essaawa zino ericha gundi eri kambu yokusatu mu Kasika village. So embeera sinungi mu village ya Kasika ne Kabuwabuwa naye twayogeddeko ne LC1 eyo village agambye waliwo abaana batayinza kugenda kutula ebigezo byabwe bya senior 4 lwakuba ebintu byabwe byagenze amanyumba gagenze era. So tuli ku ground nga salt team tugenda goberera eyo ensonga tulabe engeri gye tuba tusaako ago mawulire mu ssaawa emu ne ssaawa 3. Back to you. Munaffe bali tusiime Tumusime Gerald mu bitundu by'e Kasese kisetegedde Gerald ntaana ze zabumbulukuse ttaka lyabumbulukuse mwe baziika abafu tewali muntu mulala omu yafudde ntaana ze zabikuddwa. Let me clarify. Entaana ze zagenze zabadde nnya n'essaawa zino abo abafu bazikiddwe mu myaka egyayita tebanafuna ezo kofini ze zaalimu abo abantu naye tewali muntu yafiiriddwa obulamu bwe kirungi tukyebaliza Katonda naye baba bajjayo bonna baba batutte ku kyaki kubakumirawo for meantime. Waliwo ko centers ez'enjawulo ddala mu bitundu ebyo byakozebwa amataba embeera y'amasomero gali gatya abaana abo waliwo enteekateeka oba yogeddeko ne DEO oba head of centers ezaba bitundu ebyo byayisibwa byennyo amataba mu campus ndowooza ez'enjawulo abaana bagenda kukola batya enteekateeka eri etya bwe bawategeddeko? Eno sub county temulimu secondary school nemu abaana bagenda kilometers nga 20 kugenda ku secondary school. So tetuyinza bagamba nti no abaana bali bwe bati ne bwe bati kubanga batambula distance eya kilomita 2 kutuuka ku somero. So abalala bali mu boarding abalala batambula kilometers 2 to go to school. So bayinza obutakola papers za senior 4 lwakuba distance muwanvu bafiirwa ebintu byabwe bakyalimu n'ekyo ekintu ekyokufiirwa abantu baabwe balala bafiirwa batata baabwe bamaama. So embeera sinungi. Yanzanyo munaffe Tumusime Gerald Kasese katusabire abaana abate trauma eyo psychosocial support yeetaagisa mu baana abo kubanga bayambibwa okubudaabudibwa bizibu nnyo ani agenda obbataasa naye ali mbuzibu babanga abakaguma ate nekiddamu buto. So bizibu nnyo okujjako nga gavumenti yeyeevuddemu neefuna bakansala okwogerangako n'abantu bano kubanga kimanyi nti gavumenti yeeyina obusobozi obwo naye omuntu ogamba nti mulirwane yandiyagadde okugumya naye ate ewuwe emiranga. So si birungi naye Katonda abakwatire.